Alright, embeera bwetyo bweri tugenda mpola maso mpola atulaba tuline ku Facebook agenda ku Bukedde TV1 Nalongo Nakatinda Gladys Mukono's Finest atutaddeyo kale akekuttemu awo naye tubadde tutandise tugezaako kulaga ebyabadde ku kivvulu ky'abaganda baffe aba B2C olunaku lw'eggulo ajjukira ekivvulu kino kyategekebwa musajja mukulu gwe bayita Juma Balunywa ate mu ganange kampuni ya Bukedde oba Vision Group neetekamu akasente nabwe ekyo kitukakatako era kyabuwaze okulaga ki ekyabaddeyo buli kyetukwata kate kitambulira ddala bulungi nnyo kati ebifaananyi ebyo B2C awo badde bakola ki badde baperforminga enyimba zaabwe 3 oba ennya ez'amaanyi mu seeti esembayo bakoze seeti 3 program yali yakugula emiyango 6 ogw'emisana era nekibeerawo baisaawa 7 abantu bali badde kuyingira saawa 9 nga DJ asooka atandise okuzannya bazanyisiza ba DJ ab'enjawulo bana buli DJ alinamu seeti alinamu eddakiika nalabyeko mu masenero ojanga bazannya alinamu eddakiika endongo yadde ekuba omuyibayimba nebafunamu eddakiika nga 2 ez'okukuba bukubi disco kuba sound yadde mulungi nga ba DJ bali angejesholi yabaddemu n'abayizi nga bangi nebazinamu amazina awo kati yo seeti eyokusatu yabaddemu ennyimba nga mundaawo ensonga kyalabyeko oyo muwala wa mundaawo lwali lwakabi era ensonga Lydia Dini ya omuwala yamunga Vixen Linda Den era gegamu Linda Den Lydia Dini kati seeti eyokusatu oyo omukyalo oyo Linda Den mukwano gwa Saimo she's a beautiful girl ayina omubiri gugonda ate kati gwe tugamba tetuwakana twagala kuwa na program ujja tugende maaso seeti eyokusatu yabaddemu ennyimba nga mundaawo gweweka ng'erimu ne Kavineiba ne kale tebayimba ne Ben bakayita ng'erimu n'oluyimba lwabwe olw'amapiano lwaki bagezezaako okwambala yo omusajja yabulirawo oyo yalimu aliwa si yalimu mwalimu gaye bamuyita batya It's a Friday yani gaye mulai bamupakusa MC Africa jali MC Africa namulabako ejjinja recently we nabaddeyo mu Lost and Rhyme yabaddeyo kati mbadde kyakunyola ku set z'aba B2C B2C baganya abayimbi abamu ba complain tebafunye mukisa ku performinga naye bivulu tubaddemu Simon yabimanyi abayimbi bagala okujja late coming era abategedde tebajja performinga ng'omukulu oyo yatudde mu Mugwanya Michael yatudde yekyemmanyi kalwedde Bokete kamuvangako yakakuuma omutindo yagukuuma n'atula n'anywa ka whisky ke n'alaba bulabisho ba artist abalemeddwa okuperforminga tebabadde ku program oba program yali y'abayimbi bano ba nyini show okukola ekyamaanyi sawa bbiri B2C yadde maze okubanga etandika nga ne M sinalinya ku stage bbiri ez'ekiro sawa emu nga tuguddewo emiryango nga badije bamaze okuplayinga okubeesabesa abantu by 8 nga B2C eri ku stage ne performing set esooka ya nyimba 6 ne badansa newumulamu awo netusooka tutandika okwemusinga netuteekawo ku bayimbi nga 2 3 omwadde Joyiranda wabudde ku Joyiranda netuzaako kana kachala kawala ka Jeff kani Rahma Pinky ne Gurunedi atawo ne bakomawo B2C bano bebani Simon that is Spice Diana ne Enrenis Henry Spice Diana ne bamwadde mu after set yokubiri najja naye n'ayimba ennyimba zenga 2 3 naye enduli ya Spice Diana labye ekendedde Simon wagwani Spice enduli ejafuna usije yafunye bade nyo kushoze za Spice zenkozeeko ebera ekuumibwayo ebanga dene musa neticha kyesagala kusoka nyagala nsoke nkubulire nga showe ngagirabye ekisookera ddala twebaze ba B2C twebaze n'abantu abategeka ebivvulu ku mutwalo gumu ku sente zetwalabiddeko ebintu bya B2C eddakiika 3 sente zaffe zabadde ziweddeyo amazima Katonda muggulu ku kiwaya kyaffe ku ddakiika zabadde ziweddeyo ekisookera ddala zirabadde takiti nnyo okubuuza
bani abali ku stage light ne sound Chemba denzi zake kamunga omusajja basajja baffe bano batukola ki batuziba akatambala of course mumamanya basajja baffe bano abo mu Australia n'entalo zaabwe n'okuteeka mu ssente okulozesa abantu nti be basinga naye nga gye bali abantu ababasingira ddala oba abasajja abakoze their new entrance mu market eno sibamanyi company yakoze stage lights babayita ba ATS events abavubuka abaali abamu ku ba decision makers wa Fenoni ne baawukana naye ne bagenda ne bakola kati mu kwawukana ne bafuna investor w'amaanyi nga bamanyi kiki banaagula amanda batachi yanjye ne sound yadde nnungi sound bafunye stage sound ate si ye yaabwe sound badde bayita ba AKM be bapataninze ne ATS ne bajja ekintu ekirungi ku stage kuni batekako Mr. Studios omuli oli omuvubuka Augustine abakuba band yeso watch production awe madenjagala okujja omugondi wonna tusoke twebaze generation empyeze mu bintu ebintu okusangulawo esprimase y'abasajja abasajja aba Steve Gini ne Swangs Avenue n'entalo zaabwe kuba singa omanye entalo za Steve Gini Steve Gini ne Noyan Swangs jeziri mu kutwala endongo eno it is another dog kubulira entalo zaabwe mu complete business twetaaga abasajja abamu nabo olaba nga bwe twetaaga abantu okuva mu bidongo lumu n'okutuuka basho ya Juliana nga weerikola olunaku n'okola kiki entalo za Fenoni na Steve Gini bonna kwagala kulaga supremacy kati twebaza abantu abakoze ekintu nti bapya balinga bapya mu katale bebaze nti bakola nabo amaanyi performance buli kimu kye bataddemu kiri worth webaza abantu okujja ku lunaku ku show omulundi gumu mu bungi mulundi value for our money. B2C the challenge is kati kwongera ku pushinga kuvawo okweyongera ku level endala kuba ensi yonna ekoze eki wenali njogera kweyo point wenali njogera nabo bangamba nti semwanga abantu bagamba wakituludde nnyo okufidde mu city twagala omulundi guno tusetinge trend kyebakoze wano bagenda kuddamu okusaba kizike era tulabe ekizike kitegeke in advance ate bagenda kukyusa bave mu venue eyo bagende waliwo abaana ababbandi ye maestro ya Michael Uma eyo bandi eyo mugirabe eyo muga Katonda mugulu omwana oyo Augustine omutegero yakuba kidura tetuganya Afirika bandi ekuba nga Afirika ekuba generations ziri enyimba zaabwe ziri bazikuba naye osanga bano abaana nga balayiminga nabo ba Spice balayiminga nabo bakenzo tewali baana basinga kuba ndongo eyo abaana abo waliwo bandi ezizeewo nga z'abavubuka ng'ogyeko frigo waliwo janzi bandi kati ebiseera bino naye efuzinga nnyo ne kamiliyoni erina yavaamu abeeka bandi anti yavaamu abeeka ne banaezaala bano kati kukyokolaga waliwo gundi omugigi omupya okuva ku biri ebintu byaffe ebyekikwati endongo eno eri mu kukyuka eri mu kukyuka ate ng'efuuka serious kati ffeffe nyini ba industrial stakeholder bagitambuza twetaaga okusooka okuva mu biasness tubulire abantu ekituufu kuba buli woobulira abantu nti bano ebakola bwe bati ensi egenda kutandika okutegeera ekituufu tulina seeti ya B2C enseti nga gye baseetinzemu nyini naso segamba nti Fenoni nga akoze bekikwate kyetwakola kyetwabeerako ekyo naye namwe abayimbi yeggwe New York simanyi yeggwani kituufu oli mukwano gw'abo abantu naye tebabaddewo mu lihaso eno konsati ekyeza badde balina kuguma wulira edde before event ku lwokuna abo abaana nze twava mu rehearsal dryland okuyita ku stage eyo sawa 9 ogw'ekiro baasuulawo paka sawa 10 ne bagenda ne bebaka nga bali mu kuyitamu ebyo ebintu okubeera perfect gwe omuyimbi ovudde eri buvi ogamba okwogera nti mwana abasajja bambw abo yabadde seeti esooka zekolanga bwe nti brandi wange twawule bushosho ku konsati y'abantu abayimbi tuwe respect naye kati Simon njagala nkubuuze kino B2C kyeyakoze olunaku lw'eggulo akitegeeza kigyeri nga yo B2C kuba si kitono Musa Semwanga B2C ebbanga ddene babadde mu ndongo with no doubt basemitinga ki erinnya lyabwe ku ndongo abantu nga bwona baba B2C David Lutalo wate balina oluyimba bagenda kusigala mu ndongo eno David Lutalo mwetowaze
bano abaana balaba abavubuka nti bandibadde n'amawaggali badde balina obunyama beetowaze nga bo balaba beetowaze badde balina bayise mu ndongo mwonna buli muntu yenna alina akwatibwako endongo nga bamuyina wano beetowaze ne maneja wabwe enoka kati kyenkugambye beetowaze ekyo kyokka kigenda kuba kikola ki kibamala nti B2C teyatimbye luyimba luyimba kiro yatimbye B2C kitegeeza nti bakola ki erinnya lyabwe baliwandiika ku ndongo Simon omanyi bwe twabadde awo wabaddewo ebibuuziboozi engeri omulimu gwange gyeri nti owamawulire nga bagamba somehow somewhere okulanga sholi mwana muwala Princess of Toro n'eyaba kiina wekyayambye parties zombi either B2C okuteekako oli Juliana kyamuyambye oba Juliana okulanga kyayamba B2C ekikyanzijawo nkwadde eddakiika emu okusookera ddala nsooka okwebaza bannayuganda ab'amawulire abakonsuminga endongo abakola ki nti kino kyetwakoze nti mwebale nnyo kati argumenti zonna ziri ku ki music industry ku ndongo twavudde kubiri simanyi eggulu simanyi tulonde simanyi kiki tuleme kuddayo ku byati sirusiru ebyo simanyi onaakoze ati kiki tonyiize Simon kino kyenkugamba argument kyetwetaaga ebe ku ndongo ebe ku ndongo nga bwogire bakati nti Juliana yakoze kino n'akola kino Juliana yakoze kino n'akola kino Juliana akabadde nga kabadike yakikolako bakulebakikolako kwandi byebintu byo of course naye kakati bano babadde strategic holiday bafavoringa babadde balina we bakola ki babadde balina muganda ekifo ekyabantu babulijjo babafavoringa wetazi kukola ki kubeera eri kuteekawo politics oyo in one or another nti Juliana yataalanga nnyo nti buli bibozi bibadde bizuukusa abakadde ba Juliana buno omwana webwetese ku Juliana mpozi ku mulundi gwegu show y'abantu yayambye ate eri okukola okwandibatayizinga nze ndowooza n'okulowooza nti bano abavubuka bw'ogenda mu research w'endongo abavubuka ba B2C be balina following ennene ey'abayizi oba ey'abaana abakyali mu masomero ate abaliko abategeera music abo bonna attendance eyesinga obungi yadde y'abavubuka bato abaana abayizi nga bazze mu bayimbi aba generation yaabwe audience zino zaawukana audience ya Juliana ne audience ya B2C ezina we zikwataganirako Juliana is performing for the decision makers abato oba abapya tikyatenda ekyo nakyo endongo eno tenda batandika kwesegmentinga nnyo bweti naye segment is already bantu tulaba success y'abano nga bafunye abantu ababagwana ne bali bafuna abantu ababagwana bannakampala tunoonya bunoonya waje tugenda nze nalaba bashuga dadi mu Peru para nakayimba takamanyi kali shuga dadi omulabira ku kinaawe abantu abakulu nga yazze muzikulaba baana tuzavugiddewa kati wulira kati gwe Juliana kasita omuteekako bwoti ne basponsor botandise obasegmentinga anaagamba leka teeke wali agamba abrandi yange sobola giteeka ku baana leka agiteeke eno omuntu yandiwadde chance okugenda okulaba ku bagundi olw'okuba be baliyo agamba wayereka ngende muwe emyaka gyange in one or another Juliana oba olina engeri gyobayingiriddemu tuveko byokugamba nti audience eyo neribweti eyo neribweti audience ffe eyawano ffenna kyekyo tonoonya nti ekintu kiri nti waliwo value for byabaddemu ne proximity okimanyi byabaddemu ne proximity nti ataaga atambula nyo kangende kusenga kumpi nekirala endongo yaffe eri mu kkula esitegenda kubeera weesi yonna ngeri mu sheemu ya muntu omu of course abantu beeyongedde obungi abakyakana ebifo ebicapunye ebisonga byeyongedde abayimbi bakiveeko okugamba mbu luno olunaku nze nnyina okukolako nzekka langa woolanze n'oli alange zamika emipiira ensi egenda kukula ogenda biteekawo timbu ennaku zomwezi nga 25 nze nzekka nkolako musa negundi leka nandibawulidde information naye gitubuulire musajja kagitubuulire omupromoto omu yagula gundi bamuzizika gundi wininwaji bamuzizika wininwaji entabo yava ku lutalo butamuguza n'agamba leka naye afuna enwaji amuteeka wagula abayimbiyimbi n'agula nwaji wagula nwaji n'ategeera nti waliwo promoto omu agenda okukwata ateekewo ku lunaku lwa nwaji zaakayo concert n'agenda n'agula saha n'amugula ne n'amuteeka ku show n'amuteeka nga 14 kyokka bifo nga 14 nga 10 kuliko show ya kamiliyoni
abantu oli endongo bweri mu kudduka mu speed ey'enjawulo nti ennaku 4 nga 10 kuliko kamiliyoni February nga 14 kuliko saha difference ya nnaku meka kitegenda endongo eri mu kudduka ennaku zigenda tuko olunaku lumu nga kuliko shows 3 Ekirinnya bigonga waliyo jajja taiga ekyo kisoboka nti ejinja oli afuna abantu be emukono wano within the central region itsaimo nga wajirabye eyaba B2C ngeri ku Serena eri ku Freedom City ugoli ali wali owulene ku cricket over nga kuliko endala endongo jeri mu kulaga buli muntu alwane akole ebyedda byalingawo nga gwo ino luyimba lumu naye kate bikyasoboka hit song zibanga 5 ba mukaaga lwitwa kubanga video nga bebe kulu afulumiza video ngeberemu ku weekend katupulaiza videos meke mpya kale Simon Maseruka abayimbi ki Kimura twandifunyeyo omuntu gwoyisamuka performance kigwe yasinze okukolera ku bayimbi abawerekedde B2C besides abagole gogamba ni omuntu yasinze oku thrilling abantu Gulunedo official ne kana akaimba kawa kapicha Gulunedo yabadde n'ennyimba by the way emyaka 3 nga zaakabi nnyonnyo nenga tetumwabudde Gulunedo abadde alina oluyimba ayina nteredde abadde ayina feeling ngamba gino emyaka egyo feeling kati yakubyeko gundi picha namulabye nga naye yateredde kuba kyakisumbuwa omulenzi oyo management nga tamanyi kikyayagala abalenzi abali bamugezaako omusotera ba Peterson n'abejjako kati yateredde management ayina management yaddayo mutia ne team TNS yaddayo wani wa Jeff yabagatta kati bolaba yatadde ne videos 3 by the way yatadde ya Gulunedo bagitalo keto n'ate yaka kawala ka Roma n'ata ne yaka nakana akana akalala kano ne Diamond Oscar kabebe galo Diamond Oscar ne Diamond Oscar kati omusajja ayagala kuddamu ndoza kwefuga ndongo bupya Jeff Chiwa tekisoboka era ta Jeff gangako it just byenkugambye biri Swangzi Steve G bani bakozesa ne babiranga balina tosolera mu otalinga down ayina kunonga dina Jeff ganga nanti kati system ya Jeff wegendo chukiro manyiwo Jeff Chiwa ndonga yagifugiranga ku dynamics za ntalo twavayo bagambe muka chokola basamu kasayagalo jirwaninga nga Jeff kabigire bya Jeff this is why olaba zakayo kati alinga mudemu agatuzeri nanti kati obolinda yekyogera obolinda yekigambo kyogerwe okube hit yeso ngacho labaga good wife ngemala kugira kuzuwena kwagira watanga mukube mukazuwena eyo twavayo kati Jeff Chiwa bana batafune ko bayomba naye mu lutalo tebakola nnyo now reda ina picture teligwa yongera kitegeze ndongo yavayo eri picture abantu balukonsuminze but what next ayina ezidda ko sebu kastate wabe ntalo bagenda kuzirwanisawo abandi aludde okuwa era ogenda kulaba Gulunedo no era kyalisawo oyo lutalo lwa Musia balupika bupika who is Musia Musia kati abanonyayo kyapika kyonna Musia is a nobody in the music industry kitufu Musa beba bade balwanira Musia is a wannabe manager Musia taina manager babadde bali mu kulwana nti aona akagundya simanyi sente yazimulolo yakola bwati olutalo nti Jeff neke yaleta kalikatya n'atuletera akantu nga kabadde kadibye paka ku picha okay Kimura tuwayo performance ya Gulunedo ne picha abantu abatafunye mu kisagenda ate Gulunedo yayiga n'obukodi bafani be baagala yamwe saati balago ogituwao etuyite mu yamwe saati balago omubiri ekivu kyaddemu abaana bato bawala benche komerie nga bayino mulaba katishati kako obutuli tuli nakasuka mu bantu nayo omubiri bantu bagulabye ate byemu kubitunda characters zitunda artist labika bulungi ate olabika obulungi kibalage nti namulabye mu bivvulu bibiri namusanze ku Serena mu Victoria Hall ne mula ku stage ku B2C kale embeera bwetyo bweri asimu Ivodi ogamba otya Hasila onono manager wa DJ Mase ndoza Mase omu ku babadde ba DJs abakubye sheyo enamulabye nga performing ddala bulungi musajja wange oyo talina tabu large upon yourself Rastaman Mase DJ talina buzi bade gamba ku performance ya Wike Benda atandika performing kati n'abazinyi nga 7
yakyusa n'engoye kati atunga engoye za performance Kibi oba kirungi? no kugamba bugambi Twilight ezabaddeyo performances namulabya manga azina ng'abiibya n'amazina agongeramu yaintroducinze n'omwimbi omulala oluvannyuma oluli lw'okugenda ku kyeyo Simon ng'asekera mu nkukutu kiki yabaddeyo Simon yuyo waiki naye kimula leero oli ku fo uyo waiki benda Benda shot yabadde ye naye engeri gye n'ayimba kingi ayimba kati kulonchi anayimba ki naye by the way nze simunenya omanye ebiseera ebisinga abayimbi babayita ku show z'abannabo and they underperform kati oyo wavaayo n'akulaga nti yazze ne baddansa aba kisooka abwadde respect show yo alina basasula alina batambuza ate Waikibenda by the way on a serious note alina engeri gyagezaako buildinga brand ye omulaba mu mpolampola nti yava mu biri ebintu by'emakiri bikulaga nti akola rehearsals n'abaana nze ndowooza kirungi eri omuyimbi yenna ali ku standardiza Waikibenda kwa naye aludde mu ndongo Waikibenda alina weyesikiramu Waikibenda yatusuubiza bingi twamusuubiramu bingi remember okuva ku video ye eyagundi eri gyeyagenda n'akolera South Africa ne Clarence Peter And then so far so good. Waikibenda is doing well. Akayimba ke nkufiringa ndaba abantu. Chenjagala chemwagala ko Waikibenda onoti ayagala nnyo okugaziwa. Bwe yatadde ali aggressive. No kweyongerako abantu abalala. Kuba yalese kano akavubuka akalala erinnya lyako sinali kwa. Bakaita Chambers. Olaba nti bwe yaluzinga n'oli oliba mu itali. Drekali yagenda ku kyeyo. Bwe era teyapowa yayongera okuleeta abantu. Ekyo tetayina mu ndongo kye twagambye wali. Teyapowa yayongera okuleeta. Kando n'agiteeka ku mutabani we nti Juliana Bobi Wine yamwirawo omubiri ng'ayimba oluzunguzungu lwa namugamba vaayo jantukole binakiriza ennyimba eŋŋanda n'atandika okuyimba ne industry ali mugisasulamu kukola ki oyogedde ku Bobi Wine katusooke tuwummulemu abantu tubabuulire lwaki teyayimbye ku show ya Juliana olunaku lw'eggulo ng'ate yabadde alina okuyimba nga babadde ayimba kuzaawo tukomawo tukomawo amma We're different. Yeah, I said it. Take our culture for instance. When we dress up, we slay different. When our beats drop, we move different. And our music is full of flavor. And just like our food, it's